Atidwa Apollo Kigongo ng'abadde musomesa ku ssomero lya senior erya St John's Education Center mu Ggombolola Nakisunga. Abamu ku batuuze bategeeza nti omulambo gwe gusangiddwa abantu abadde bakedde okukola nga guli mu lukonko emabbali w'ekkubo okumpi ddala ne wabadde asula Nabuti mu kitaba ky'omusaayi ng'abaamusse baamusaze obulago. Kati waliwo wano neighbor abadde akeera okugenda okukola kati yatuuse n'alaba ng'alaba omuntu wano. Kati bw'alabye omuntu kwe kugenda n'ayita wali eri ba neighbor wabeera wasite omugenzi Ssekiswa n'abayita ne bajja okugenda okutuuka okukebera nga ye Apollo Kigongo nga bamutidde wano mu fuleji. Muganda w'omugenzi we badde basula agambye nti yamukubidde essimu ekiro naye nga tagikwata nti kyokka bugenzi okukya nga babategeeza nga Apollo bwe yattiddwa. Nakomye wano ku makya ng'omulese muno mu Roma akole ki nga yeebase nga ngenda okukola. Kyewuunyiza tukifunangako ku kyalo kuno era tusuubira tekijja kudda. Meeya w'ekibuga Mukono Johnson Muyanja Ssenyonga asabye bannamukono okubeera abeegendereza ennyo naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu nti kuba ababbi mwe babeerera ennyo ab'omutawaana. Kubanga ennaku zino buli muntu alowooleza munne akasente ate ayinza okuggyako ssente ng'omumanyi nga kyalina okukola kulaba nti akusaanyaawo. Badru Kyewalyanga yakusakidde gwino ku Bukedde TV.